Kibadde essanyu gye ku ssomero lya Bethel Parent School erisangibwa Busega oluvannyuma lw'okufuna amawulire ag'ebyavudde mu bigezo bya siniya ey'okuna nga bino bifulumiziddwa ettuntu lya leero ng'abayizi ku ssomero lino bayitidde waggulu. Bano batuuza abayizi 79 nga ku bana abayizi 2 bayitidde mu ddaala erisooka era ng'omuyizi eyasinze yafunye obubonero 12. Tuuza abaana 79, abaana 20 bafunye first grade, abaana 30 ne bafuna second grade. Nebaza katonda kubanga yakoze bino byonna. Twogeddeko n'abamu ku bayizi abayise nga beebaziza abasomesa baabwe kossa abazadde olw'obuwagizi ne basobola okuyita obulungi. Abasomesa bange, bazadde bange, maama, taata omuno mukulu w'essomero anyambyeko nnyo kuba adampa obuyambi bonna bukimu kye neetaaga. Somesa nebaza abasomesa bonna abanyambyeko okwachivinga points ezo. Katuga Steven nga ye mutandisi w'essomero lino yeebazizza nnyo abayizi kossa Mukama Katonda olw'omutindo ogwoleseddwa mu bibuuzo ebifulumiziddwa olunaku olwaleero. Nebaza Katonda kubanga yakoze bino byonna. Kati kiraga nti buli mwaka tukola bulungi kuba n'omwaka guli ogwaggwa nagwe twakola bulungi nnyo. Nebaza abasomesa bange mulimu gwe bakola omulungi ennyo bwe gutyo. Nebaza abazadde okubanga nammwe mukolagana naffe. Ono agenze maaso n'asaba abazadde okwongera okubeesigisa n'abaana bababangule kubanga obusobozi babulina. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abazadde era mbasaba mutongere abaana ffe tuli beeteefuteefu okukola omulimu gwe mwagala ne Mukama asiime. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twogeddeko n'abamu ku bayizi ne beebaza Katonda abasomesa wamu n'abazadde olw'okubaweerera. Nebaza Mukama Katonda kubanga ansobozesezza okukola obulungi bwe nti wamu n'abasomesa bange, bazadde bange, maama, taata. Gange nze Lukwago Shaddati nga nafunye points 12. Nebaza abasomesa bonna abanyambyeko okwachivinga this success in these UNEB exams. Anthony Mutawonga yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaliba.